tusisinkanye emirundi ng'eki nga ku lupapula olusooka eyo problem yesookerako neŋŋamba naye problem oba emirundi 5 tesobola kubeera solved then eteekwa okubanga eri problem ndowooza abagyogerako tebagikola ki tebagitegeera kwe kubuuza mu Kasambidde kiki ekiddako kati engeri gyonzuukusizza kangende kuba enfuufu ku lupapula lwange nganzi Omunyarwanda kubanga Mbidde oyo musajja Munyarwanda yadde bamuyita mu Kasambidde musajja Munyarwanda ate mmekete ateetiirira ku nsonga z'Abanyarwanda afunye abantu bangi nnyo nga bamutiisatiisa abangi ne bamuggyako n'ebibandi badde bamuwa olw'okubanga bamugantirwa kuba nti ensonga zo va wano tolya mmere naffe wakwatagana ne bali ne mugamba nti kakati kyetaagisa kakati twetaaga okutwala etteeka lino libeere nga liteekebwa mu constitution ya Uganda akawaayiro 10 kakole ki kakyuke buli Munnayuganda afune obutuuze kakati eyo y'ensonga lwaki endo tuli ki nze saagala bubaka bwa palamenti wano saagala bukulembezi bw'Abanyarwanda nti nazze campaigninga bw'Abanyarwanda nti banondanga chairman task force nga nze nina okumakinga sure ti ensonga enegguka oba etya kimanyi bulungi waliwo abantu abamu abalowooza bwe bajja kuntiisatiisa waliwo abantu abamu abalowooza bwakasajja ako ketumiikiriza naye nagamba ensonga y'Abanyarwanda erina okukola ki oyo omusajja oyo mukubira essimu ku makya ssaawa 6 ssaawa 7 tuzzaako ki tukoze tutya tulabyani kiki ekyetaagisa kakati bwe tumaliriza tulina okutuuka mu regions oba ebitundu byonna byonna ebirimu Abanyarwanda namutamba wano mukimanyi nti kitundu ky'Abanyarwanda tulina otuuka mu bitundu ebyo tugolokose Abanyarwanda we beebase tubagambe nti muzuukuke omuntu bw'akugyako obutuuze ne bw'obeera oyina goloofa abagitutte omuntu bw'akugyako obutuuze ne bw'oba oyina omukazi nga anyirira atya baba bamututte omuntu bw'akugyako obutuuze ne bw'obeera ovuga emmotoka etya essaawa yonna ayinza okugamba fuluma obeera tolina kiki kyokoze eki kakati nze yazaalibwa eGomba bajjajja bange abamu bakyali ne ku nsalo aweekamwezi awo naye nze nzaalibwa Gomba era musajja wa Kabaka Magulu Nyondo gwe yakola kigwe yateekamu obwesige neŋŋamba ekitiibwa kye nnina kino ekya Kabaka lwaki sikikozesa okubeera nga nwanirira Abanyarwanda okuba nga bafuna obwenkanya mu ggwanga lyabwe kati mpulira waliyo abantu olw'okuba tuli mu kumobilizinga Abanyarwanda ogenda ku nsonga bo bayimiridde wali bagamba okufa n'obutanyagwa wanumanizi soja biki ame kati neŋŋamba oli wanumanizi ame eno bizinesi si ya muntu kinnoomu eno bizinesi y'Abanyarwanda temukkiriza abantu kubabuzaabuza omuntu bw'aba agamba nti agenda kubalwanira nga muntu oyo mumanye nti anoonya bibye ffe ng'Abanyarwanda tuyimirira ng'Abanyarwanda tuyimirira nga ffenna tetuyimirira nga muntu alowooza nti ye ajja kulwana ng'omuntu mumuleke mumutunuulira berenga ddikuula tufunye munnamateeka asinga ebintu by'amateeka emisango gyonna gyayingiddemu wano Uganda agiwangula nga bavaayo nti nze ndi buloga nze ngenda okulembera ensonga z'Abanyarwanda. You guys stop joking with Banyarwanda. We are not fools. Stop fooling Banyarwanda. Mulekerawo tuyisaamu amaaso n'abakulembeze abalowooza nti Abanyarwanda tuli bakusuubula bakomye. Twagala tteeka kukyuka, twagala ddembe lyaffe. N'olwekyo kampite ow'ekitiibwa Honorable Mukasambidde ajje atulungamye mu nsonga z'amateeka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne tumiitinga abaana ba universities zonna ab'Abanyarwanda nabo ne tubasomesa. Ne tugenda mu byalo, twagenda e Mbalala, tugenda e Masaka, tugenda Nakasongola, twaliko Mityana, era ne tugenda e Kiboga. Olwaleero tuli wano era tukyatalaga ki eggwanga. Kati n'olwekyo
omulimu guno bannaye omanyi ebintu by'abantu ba Uganda ekisinza otulemesa n'okutuuka ku byetutuukako. Abantu bamanyiira ogenda meeting nga basaba facilitation transport refund. Tewali muntu alwanirira ggwanga lye bwe bawa facilitation ya transport. Gwe kennyini gw'olina okuteekamu era mbasaba mwenna bwe tuba tukubye omulanga okuba nga mutu facilitatinga nga waliwo contribution mu butono bwonna gye mwavudde. Nja kusaba abantu tufunemu coordination committees we mwavudde mubeere nga mulondamu obukiiko mu kuŋŋaanya ettaffaali eryo erigenda okununula eddembe ly'Abanyarwanda. Neeyanziza neeyanzeeko.